Flavia Ensobi gye yasooka okukola kufuluma ggwanga gwe olaba ekibiina nga kisazeewo okufiirwa incumbent nga bwe twafiirwa Bedi Bwanika, bwe twafiirwa Mathias Mpuuga, bwe twafiirwa Joyce Baagala, bwe twafiirwa Segona, bonna be tufiiriddwa ekibiina kiri mu kwezimba kizudde nga oyo yendiwulira ayingira mu kasooli tawulira amateeka ga kibiina tawulira bye bamugamba asazeewo agamba ndiwulira mumugamba ganze ndiwulira kasita mumpa kaadi ndiwulira kasita mumpa kaadi asigala ye kyafa kaadi naye nga ebizimba ekibiina si byatunuulidde atunulidde ye ng'omuntu nti nze kasita nfuna kaadi nga ngenze wenkola bwe nti kati kiri mu kwezimba era mutandike okukinenya nga kimaze emyaka 10 mu buyinza waakiri nesi ku myaka 6 oba 5 kikyali mu construction period kiri mu kwetereza kyegaziya kati tuyozayoza bafunye kaadi nakyogera kano ne bagamba okwa Flavia kaadi kyandinumye nnyo welo tumwagaliza ng'omuntu aludde Flavia Namulindwa ali tuyagala afune kaadi lwa nsonga nti tabadde ku ground nate ground ya data nso gisagula totandika leero olugendo lutandika emyaka 5 emabega olugendo lutandika emyaka 5 emabega olyokojje naisi wa media wa media tumwagala naye emyaka 5 emabega Flavia Ensobi gye yasooka okukola kufuluma ggwanga n'agenda anti embeera embi eya Uganda anti embeera mbi sigala tereza embeera yo gyeri sigala gy'oli kati Flavia amagezi ge tumuwa asigale ku ground ekisanja ekijja maybe ekiddako agenda kukola ki kufuna kaadi